fani ngali mu oluviri lw'ekirevu kyo tewali obuzibu gweno munoonya obutansasula naye banange olugwaleero siri omwangu njagala kubuuza omukyalo ku kyalo kyonna alina enkoko ezibika ezaffe zonna ziri ku mpiso za famire Executive Media. Focus, innovate, succeed. Shamim Manja lyerinnya lyange neddira mutima omuyanja era njagala okutumirako ekitiibwa kya Hospital Mayiga ti oli otya. Njagala okutumira ab'omutima mwenna gye muli mu ggwanga Uganda nti mwebale kubeerayo nakuweereza nakubeera nga muli bakozi bwe mutyo. Njagala okusaasirako abalwadde abali eyo n'okuba nga nsaasirako abaviiriddwako abantu baabwe nti ffenna lyekkubo ekyenjawulo munno akusookayo obusoosi. Oli ku Executive Media real time with Mimi, subscribinga, likinga, bomala busharinge. So nebaza nnyo bafaani, nebaza nnyo bafollow abantu abasubscribinze ku Executive Media nti mwebale omulimu ogwo temuvanga okwo ate musharinge ne linki n'abalala beeyongere sobole okubeera nga tukikwasaganya. Njagala okwebaza abasponsors bange okulya Baba Boss Beauty abasangibwa ku New Pioneer Mall abakola ku nsusu tebeerusa bannange nkiddamu tebeerusa wabula gwate yakozesaako ku bizigo ne bikwa affectinga basobola okubeera nga bakuyambako omubiri gukutereera kossa n'okuba nga gudda kasita obeera nga okiwadde obudde because kitekingamu ka time kyembaagalako tebalimba. Ate ye Ali Car Rentals akugamba pangisa motoka gwe ali mu America e Boston, Massachusetts mbeera nga ate omunoonyako tobeerawo ng'olina ka family day out nga tolina motoka ya luxury genda mu Ali Car Rentals obeere nga ofuna emotoka eya luxury. Nina abantu bennanga waneeno bakola portraits naye buli woogula portrait eyo oba owagidde omwana wa Sco Sales mbeegayiridde bambi yenna ali eyo ng'osobola okutugulako portraits zino lwakuba nti bampeko ku portrait eyo njagala leero kubeera nayo wano nkoleko nayo. Yes, portraits zino zikolebwa omwana ow'obuwala bamuyita Nesha naye omwana ono ayambako ku balwadde ba Sco Sales. So buli okugezaako okuraisinga funds ezo ezisobola okuyamba abaana bano okubagulira mmere eddagala flasks ze babeera nazo okubeera nga babuguma bayita mu kubeera nga osobola bagulako portraits zaabwe ezo. Gwalina hotel mwaba honorables abagagga abali ab'enjawulo ng'olina ennyumba yo nammwe abantu baffe aba bulijjo ng'olina ennyumba yo naye nga portraits zino wazitegeera beera bambi ng'obawagira abaana bano abalwadde ba Sco Sales baleme kujja ku miryango gyammwe nga batambula n'ebipapula baleme kujja wa gye muli. So bw'ogula portrait eno obeera owagidde omwana wa Sco Sales. Kwe kali akalango kuno ku Executive Media bakayita Makaspaasi oba ojja kulaba ku Nisha portraits oba bw'olaba akalanga kaliko Makaspaasi bambi beera ng'owagira buwagizi oba bw'oba towagidde na portrait beera ku nnamba z'essimu kweziri beera ng'obateerayo kyonna ky'obateeredde emmeeme gaba malayo Oluganda ewe b'omukisa egejja neegejjanga ndi ne Henry Mwanje ayina omuntu omulala gwazze naye agenda kubeera nga atweyanjulira. Henry Mwanje mumwogeddeko ebigambo bingi nnyo naye era ayina ateera gwaleese bwe mwamugobya payasi n'agamba asigenda kukomaawo kandeete omuntu omulala naye nsose nange kubuuza anti n'omuwala ndabye ng'omuto naye mbuuza omuwala oli muto bw'oba oli muto tugenda tuna mu kamera n'aŋŋamba nsoma Nansingi ne mugamba teri asoma Nansingi nga muto. So portraits zifaanana bwezi tuozabe Henry Mwanje zikolebwa omwana wa buwala agezaako okuyamba abaana abalwadde ba Sco Sales. So waliwo n'ezisinga wano obunene sayiziyoyagala gye bakuwa babyesiigira abaana abo abalwadde ba Sco Sales batuula ne basiiga then ne bamala okusiiga ne babeera ng'ate babibaddiza mu baguleko bambi basobole okubeezaawo obulamu. So nsaba tubawagire
yenna alaba akalango kano nsaba tuwagire Makaspas. Yes. Bayina organization yaabwe eri awo ku Equatoria so osobola okubeera nga ate obanoonyaako. Mbadde bagambye ndine Henry Mwanje tugenda kukola nakyo wano. Mbagambye ndine Henry Mwanje. Henry Mwanje ayimbye ennyimba ennungi nnyo ez'omukwano, ayimbidde abakyala ennyimba ez'okkolima. Abalya mmere. Maama w'abaana bo we mubanga mwawukanye. Bakazi balwaga buli w'olukuba. Anti olaba. Iye, lwaki. Bambi ekituufu tuba tulina ba protecting abakyala abo. Babeerawo nnyo mu bintu. Ate ne tubeerabira mu masanyu. Ate ne twogera ebibi byokka mu mbeera twandi celebrating de. So tobanenya kulwagala olimba ngolo. Ate nina akalala kendeeta. Era nako kabakyala. Nako akawadde bakazi? Mama banagamba ate kali kayomba nnyo. Ane nange mwendi nange nesabuliddemu. Nawe wesabuliddemu? Kale. Oli otya maama? Ne bulungi mami Kaziko. Ojja kwogerako nnyoko. Abantu bano basobola okuwulira omwana tebamugambye nti amaloboozi gatuuka nga go gayina mpozi yakabitandika. Baana b'ennaku zino balakizale. Baana balakizale kyokka zze mulimu ogutali gwa lakizale. Omulimu kwasama guno gozzeemu. Oli otya? Ne bulungi mpozi. Gwani amannya go? Amannya Daisy Mukisa. Daisy Mukisa. Iye. Okola mulimu ki? Sinatandika kola naye nsoma busawo. Nsoma busawo? Iye. Okay. Owonyeza Henry manye ennaku zino ali ku hot seat. Ayina juice awo kye yeekola. So oli wano lwaki? Ndi wano olw'ensonga y'akayimba kange ne Henry Mwanje. Wakoze collab ne Henry Mwanje. Oli muyimbi? Iye, ndi muyimbi. Mani manyi oli mukazi we yakuwasiza. Mwana ayimba oyo. Nedda tannamba. Ayimba oyo ayina eddoboozi. Takutawaanya? Tannantawaanya. Tannantawaanya. Akaana kadaba kato kalungi. Tekannalaba dduniya eno muyinza okatandika okatunuza mu mbuga za sitaani. Ate nga nakayimba nti njagala obuwala obuto. Naye sikye nali ntegeeza. Gwe nze tolimbira wano wendi. Henry Mwanje akutawaanya takutawaanya? Tannantawaanya. So tannantawaanya. Sigenda kugamba nti talintawaanya naye amazima agaliwo tannantawaanya. Kuba kintu kiwaako ggala talintawaanya. Oyinza maaso oyinza okuba tutateekako baseball. Nga bikyuseemu n'alaba akawala nga bakayiyeeko make-up nga mushutinga video naga labbi. Kiki kino? Nze ne musajja mukulu by the way. Oluusi bire tuba tuyimba mu buyimbi naye mukayimbako kennyini nze nagamba myaka 4 3 mwena abo nabo bannange nnyo. Okitegedde? Oyinza kigambire nnyo okizikire. Oyinza kigamba nze ekyo? Nange Henry kati omwana wamugjeewo nate. Kakati munnange nze munaye nga bondaba wano eno nze njagala nnyo ebitone. Kati nga olaba Pius we namuleeta. Pius najja. Ye tomuzza. Kati naleese ono. Era nsaba abaagaliza Henry Mwanje okubeera nga nange mbeerayo n'omuyimbi owange. At least kuba kati nze mundaba ngenda nzigwa ku mpagala. Neetaagayo omuyimbi. Ate nze ate naye era we yatuleeta yali omanyi osobola okuwulira nti ogenda okugwa ku mpagala newankubadde oba okyaliwo okwo naye weetegekerayo okwo munnanga ate anaakola ki anaakubeereramu. Tulabe wano abantu bangi avayo nga sina muyimbi ate najja n'afuna omuyimbi n'amupushinga n'amuteekayo n'olabanga obulamu buteredde afunidde ddala ssente. So kati naffe abayimbi twasazeewo twenyigire mu ki mu ekyo ekintu ekyokuba nga tuleeta abaki abayimbi. Nze nsobola okuba sifunye mukisa nnyo munene nnyo guyimbira million 10 oba okitegeera ate nendeeta omwana ye n'afuna omukisa oguyimbira million 10 n'afunako obutaano bwe nange nenkola ki nendyako obutaano. So kyova olaba asigwa kyova asigwamu maanyi. Pius ye ke bamunemesezza neŋŋamba pasiteri yamukulemesezza kyabadde naawe kikuyamba ng'omuntu tewali kibadde kyali kikuleesa mwana. No, anyway nze kyalo omwana omuto wandimuleese kuba nali ndabye Fresh Kid yajja muto naye Fresh Kid bwe yajja nga muto bangambye oli ye yamusookamu manaja woona gwe weesiimye. Kaakati Fresh Kid bwe yajja n'alaga nti ne bamugamba ddeyo ku ssomero amateeka ne bagagoberera
nadda ku ssomero nti ayimbe nga mu holiday naye ekyenjawulo kya Pius yazze nga mwana wa bulenzi naye ng'enneeyisa y'abakazi ate jjukira tulina culture baye nno munne olaba abatamwagala muli batono kuba mwagala olimba tewali naye abadde bamwagala no babadde na bizibu teweegumya naye mwansuuzizza omuyimbi era obulumi bwendimu bungi genda omutereeza omwana wa era nsaba bannayuganda munsangule amaziga munsangulire kwona omwana twakoze akayimba kalungi Pius wamulondawo Pius namusanga ku street ze Makindyawo tewali atamumanyi gamba kanyamba omwana no kati okutandika okukola naye nze natandika namuwayo akasente ne tukolamu ka challenge awo akoluyimba lwange olw'obuwala obuto kati engeri gye kaali kalenzi I felt so comfortable okukola nako oluyimba lwaki olw'obuwala obuto nga kalenzi era wiigi era nga akaali tekambadde wiigi kaziteekako oluvannyuma naye nga kaali kaziteekangako emabega awo wonna ku social media kuliko obuvidiyo bungi nga sinakamitinga nga kalina buwiigi obwo oba ekitegeera so yali abuteekako nnyo ne lwe yateekako wiigi eyo saamanya oli abazze nga azze kukola interview ngenda okulaba omukulu nali muwaddeyo ezzike ne mugamba genda ofuneyo obuvaazi kyebwegulira ngenda okulaba omukulu awenjula kaviiri kati nempulira nga njagala muyisaamu oluyi oba nkamanyeko kateeka eri nene nga kati nnoono bwe ndimuggyako waneeno ate ajja kulya obulumi ekisooka ataddemu ssente ze ate kirabika emmeme ye kyekolaki kyenyumirwa nga tebannamuteeka mu kamera nemuleka nayingira kamera ne bamusabula ne mugamba olaba bye wakoze era akasaya atandika oteekako akaviiri naawo we yatandikira okufuna abamulumba naye wali byonna byali okkenga nze kati sijja kulimba abantu baali baagala omwana oyo ate ezo enjala nange naziraba interview ewedde ge mazima saazirabako nga agenda ku interview ng'azirina naziraba interview ewedde so abantu kye baayogeranga nakiwuliranga nti baalinga abatu somehow nenze nali nfokasinze ku talent kubanga bambi ko talent kagirina akaana talent kirungi okubanga omwana agirina naye ategeere nti mwana wa bulenzi wamala otegeera nti mwana wa bulenzi alekera okwekola obusolosolo omuzzi tumusabire kati nsaba busabidde ize mu kisoono akayimba ke twakoze kakwata n'afunamu amasannyalaze ampeere Pius kolabo kati Pius asooka afune kyakola era ng'omwana omuto of course yali yeetaaga okuba nebyakola remand home mama nga atalina gwa bbiye already abbiye kalicha you cannot tolerate that nonsense on air tumuleke abbiye fe naye banaye mwamusibira ekikookolo oba kumuzza ekiriya kikookolo kyewalaba tusibye kyali kitono oba kumuzza ekikookolo kyali kitandikira ku ggwe banaye mwamusibira ekikookolo nze ne kasuku twali twewaddeyo balamu akutwali naye ate bambi kasuku yamala nambeeramu kati va ku ebyo buuza kasuku nti lwakuyita yafuna essimu ya balamu oba nedda nga mumaze n'okuva ku studio naye nga nalina obujulizi bungi nga baali tebalina bwe bansibira olimba mama nalina obujulizi bungi obulaga nti sirina musango omwana of course nga bwe yali ku street nze newe yajja ewange tutandika okubeera naye nze nali sisuubira nti agenda nakumalawo ewich yaŋŋamba anko njagala beerako wano naye nze nemmanya nti ene time agenda kola ki kugenda buli kimu mugamba bambi nali mugamba of course because nze nange ndi muntu ate nga ne bwayambala ebyabalenzi ng'anyuma ng'ate abantu bamwagala naye kati ye ng'alina kiri ekintu kye mumutwe nga tosobola mala gakijjamu just overnight nga at least alina okusooka okulaba kati yayigira ku mulimu ku mulimu kwe yali alina oyigira buli mbeera yonna yonna either atereera oba ebyokuyimba akola just bantu birowoozo byabwe kati nze nkyali mu banoonya views anyway yannyambako okupushiga akayimba neera buli muyimbi kyonna kyaba yeetaaga naye ate naye mu kunnyamba opushinga akayimba yafuuka famous Pius nalaba ku bantu nga bagala Pius nga bamufubutula emisinde nga bantu bamwagala anti nze sirabangako bantu nga bagala oli mwana omwana badde atrendinga Africa yonna yonna nze nteekako live abantu ne batandika okuyimba akayimba k'obuwala obuto nga bali Congo, Namibia, wawa I swear
kati njogera mazima omwana byali afunye omukisa nga yagaddwa ge mazima matuufu naye olwa character gyagiramu teyamusobozesa naye waliwo olumuntu ali mu mmotoka n'agamba naye kimanyi olumu abantu beeberera ebisiraani yali alina kwayogerera ne maana mugaha ne naawe character ye era ekegera kubeerera ekisiraani mweyembera bambi nga ngezaako muzza kwalali nga ngezaako nnyo muteeka mu mbeera y'ekisajja era nga muvuga mu vibe ya kisajja nga nze mutera ddala nga mutera mu vibe y'ekisajja lumu namugano mugamba gwe tolaba nti olikaana katugenda kufunira omukazi muleete mugambe kati ako sooka okampisizeemu eggaali nanga ngaani wakiri nfa nze bankwatako kati yaŋŋamba nze anko omuntu tasobola kulaba ku kitundu kyange ekyakyama ng'atandika atya ne wobeerawo n'ogamba jangu tukukebere era kozi ng'omusanze apo ye yeebase n'olyoka omulaba naye ng'oyagala mukebera wakiri tomusalako obulago n'obuteeka wali. So Daisy wamuleese kuyimba? Namuleese kunyiga, mulese kunyiga mutima ewavudde Pius wakiri ndabewo omwana no nali nfunye star luli nali musanyufu nti omwana ali mu mikono gy'abazadde basooka anti naye nze nali nfunye star nga bwe nkugambye nti saawa zino era mpa n'abayimbi abalala amagezi it's better n'ofunayo muyimbi go groominga nti goyinza okuba togoyinze mu heights. Of course nali manyi nti Pius bajja tulabyeko abayimbi abatandika nga bato ba Justin Bieber bonna batandika bato ba Raymond Asha batandika bato. I was guiding him naye mpola mpola ama omwana amaze naye emyezi egyo ebiri aluddemu eyo character emyaka kumpi gyonna you don't expect me kumukyusaawo mangu oba tokisuubira ekyo naye okumufuna wali omufunira parenting coach n'amubeerako ate okwali okumuyamba kati yalina kushininga n'akola ssente n'agenda parenting coach kuba byonna sibimanyi byonna mbitegeerera omwana ashininge nawe oshiningireko abantu bagamba wagwa abantu bagamba temukyayimba ate nga waliwo eyangaye babaloga mwenna wabiwulirako naawe kati ngwe nkulabikira ng'omuloge bangaye mwenna muli baloge gwe Luzinda Sasha Brighton ane omulala awo gwe mwali naye Grace ane omulala awo naye watyanga tuli baloge mwana gwe ani yagambiddeko yatuloga bangaye muliko ekikolimo muliko eddogo kuba ku maloboozi okumanya ababoda bangaye ne bagamba abaana ku maloboozi ge balina eryo ddogo lyennyini naye doing okay just music industry yennyini eri at stake nti etutwala nnyo misinde nti ogenda kulaba nti ogenda kusanga ne Papa Geoffrey Lutaya nti amaze emyaka nga 5 nga talina hit song ogenda kumusanga amaze emyaka nga 5 nga talina hit song ogenda kusanga aba Catherine Kusasira nga tebalina hit song ebanga like music industry aina wali stuck not only us aina wali stuck chovola bakati tulese bana abaana at least ye tayimba nga style yange aina vibe ye yenjawulo so at least if I'm stuck somewhere let her shine okitegere kintu ekyo so that is it kati gwokakasa ku music industry neri stuck nga bwogambye olowooza nti bano abato be muleeta bo tebagende mu eyo stuck eriwo abaana abato balina amasanyalaze mangi cause they are cute beautiful they attract a lot of people. The new Eagles Sasha Brighton omuteeka mbakazi abatali balungi kati Sasha Brighton ya shininga olaba omwana bw'ayavula oba n'atambula nadduka bw'aba yavula bamukubira engalo ne basanyuka nnyo bw'atambula era ne bamukubira engalo ate bw'atandika okutambula ne batandika omukubira emiggo okutambula lwaki otambula ne bamukuba emiggo ate wabeerayo akalala akavula ne bakasuutanga akakola ki nga abatalabangako omulala ena ng'akola ki nga yavula so kati ffe eyo time yaliwo now yaba neeno nabo babasute they shine. Nkyayagala kubuuza mukama w'ebibuuzo byange abiddemu bulungi mu industry neri star wabula ngenda kuva ku motoka ya Jalia Jalia ayina empisa embi ezisembayo omukazi oyo atuwatya emotoka nga ate bwatuweerako n'amateeka Jalia n'apa emotoka n'agijjako switch nga ndi n'abaana gwe kyoli okirabye nezikira mu kkubo wakati wa akakanyikira ddala ne kasitopinga nga yingirite lwaki ngamba nakusasudde
Lwaki ompimira obudde? Naye ate kati gwe weereetedde ebizibu lwaki okozesa mmotoka ya jjaali? Ate nina omulala ayinza okupa emmotoka. Tobamanyi abalina emmotoka ez'akabi. Laba ono genda mu ba Alika Rentals balina emmotoka eza luxury ez'akabi eza buli mutindo gw'omanyi nga swaga lyereere. Balina Jeep, balina BMW, balina Audi, buli mmotoka gy'omanyi ey'ebbeeyi bazirina ate ku miwendo egyawansi. Sala zino sente z'epajjali yasobola okufuna emmotoka. Osobolera ddala nga tofunye na bizibu n'abo bantu. Mukwano mponye ejjaali. Alika Rentals basangibwa ku 309 Slade Street, Dracut, Boston, Massachusetts. Bakubireko ku 978-852-27-98. Alika Rentals. Rent, explore, experience. Nga bw'ogamba. Henry Mwanje twandibadde twagala okumulaba ng'alina albums nga bw'akola show. Tugamba Henry Mwanje oyo gwe mulaba aweza ennyimba 25. Alina ne album yine eyakafuluma because bw'otunuulira ne bamwegomba bataata bammwe mu music bakyaliko era bakyakuba ne shows. Kyogamba mmwe musazeewo mu kite olw'embeera eri Stark nebanyigiriza ne muleeta bapya. Tukuba shono tulina bandi ya Fajita First Grade Production. Tugitandise First Grade Production. Twakagitandika emyezi 2 emabegaawo. Naye nsobola okugamba tulina emirimu nga 15. Era sisuubira nti kati waliwo ekivulu kyonna ekigenda obeera wano e Kampala nga tekuliko bandi yaffe. Okitegeera ekintu ekyo? Nti twasazeewo luli omanyi bwe twali mu New Eagles twatanga oluyimba olwo lumu okumalako omwaka. Nti bwe mba namalayo emyaka 5 navayo nga nina ennyimba mmeka 5. Saawa zino kati olaba ono Daisy atandise wano okuyimba naye nti mu mwaka gumu guyinza okuggwako ng'ayinamu ennyimba ngezo nga 3. Kati mu mbeera eyo nti ffe twabeeranga n'oluyimba olulungi naye nga lugenda omwaka omulundi gutya gumu. Nsobola okuwa example nti ffe twali tutandika olumwezi twatandika ne Baweninwaji naye nti nga mu mwaka obeeramu n'oluyimba olumu nga Weninwaji ayinamu ennyimba nga meka nga 5. Okitegeera? Ate era management ye yali so business minded nga bateekamu kinene ng'era balina okumugyamu ekintu kitya mu kaseera ke kamu ng'era bateekamu kinene ng'ate balina okumugyamu ekintu kitya kinene. Ate ffe ate twali just nga group nti ne muzeeyi tumunenya alina abayimbi bangi ab'okukola ki ab'okupushinga nti nga buli mwaka alina okupushinga ewakiri nga 2 so nga alina okutuspacinga mu mbeera eyo bwetyo ne tubeera nga twalinga twashininganga naye nga bwe tuzikiramu. Omwaka oguddako baba baleeta mulala. So ne tutambuliramu eyo embeera naye twakikkiriza we are okay with it. Mukama atublessinze nebye tulina bwe twali si bwe tukola ki si bwe tuli bulamu bukyuse neyagalira ddala very wabali baŋŋamba awo emabegako omwenge gwali gukututte wabantu boogera batamanyi baboda wanti wuliriza waboda wakusangonyeddemu obucipaawo 3 obwa bbiya agamba otamidde ayinza olowooza buli nnaku osiba okola ki baboda baŋŋayo Henry Mwanje eddoboozi omwana eyo tale naye nga bonda bootya onyirira ngamba ababoda ebintu bye bampa naye baŋŋambye ku ndigi kwotava ate kati kyogaa nze ngumalawo okutundibwa mu Uganda. Omwenge nze simanyi lwaki abantu abali talented era ababoda baŋŋambye nti buli muntu wano mutunuli ali talented alina ekizibu ky'omwenge oba ekyenjaga. Kati ne bagamba Henry Mwanje ekyagwe ngenda okyaza kiri kyali baŋŋayo omwana muveeko Makindi eyo n'agigula n'agimalawo. Ogigula ki? Omwenge gwe n'oguli mu Makindi gw'ogumala ombeera oli kasitoma mulungi omwana ono tayiga omwenge. Alhamdulillah. Eggwanga lyange ndizimba ogwo nno gonna musolo gavumenti ebeefuna. Naye ffe nga abagala music oba otufiiriza. Ate n'abagala music mbakuba vibe nga ntaddeko akacupa bayinza onnyomirwa nga bagamba wow laba energy. Oba otaddeko oba bulala? Mba bulala nnyo. Ate bw'oba totaddeko? Era mba bulala nnyo. Vibe tebanga yemweri. Mba bulala. Sabo mbimanye ebyo. Wano bemmanyi nga batatadde emisebo vibe teba kyekimu. Naye nga bw'abateeramu abawana abakuba omuziki buli omu n'avaawo n'agayooyo waffe. So kaakati omwana ono ayimba style ki? Kati omwana oyo tugenda mu branding of course ayina ba idol be so kumubuuza abayimbi be yeegomba. Idol wange Rema Namakula. Kati ndowooza olabye bwe tujja kati awo twagala awo
twagalaawo naffe twagala macho olisinga okunyumira ha zonna okusinziira zonna alinayo lwawulira n'ogaana naye ate luno bwe mba ndikuttemu nange Rema mba ddala aba alabira ddala nga soonoonye luyimba lwe luno balita lino me nga lwa luzungu urban girls to some upgrading wabeerawo omuntu akwagala ku mutima oyo yenze ze newe bambuuza ekikunjagaza mbagamba wenesanga kiwulira buwulizi mulimu gwe kwegamba jali teri kugwe niwe bakukonjera kali bigambo nga bingi biwulira buwulizi biwulira nendeka kati mu mikwano mbala abalala newe baba nga bagenze tofaayo ze muno wendi lean on me I'll never ever let you down. Moyina ticha mulungi nnyo takuleka kugwa. Ati kyayongera mwezi. Okulemerera ndi mwanja ayo nona. No, bali kuba supporting abaana. Yeah. Kati oluyimba kiro oyina naye. Kolabo ya mwe. Abantu bataliso gikola mu challenge. Tina kayimba bakaita muliranwa. By the way banaye mukakole mu challenge ku TikTok. Temumenya nyate sente zenandikoleddemu mwana video enda atenzi malenga nzigabira abantu bakole go mteka mneza video of course ngo funye sente abakaza akulu obafunye yagala sente abakaza zibendandeka kale newe mbayimbira ndi njagala obwalo obutera musigala mu ngamba abakaza akulu obwalo obuto abadde obuzabuza baba kumanyi tukumanyi nebeerayo nze kyamanyi banga oli muwulize olinga bino bishalomu tebina bubezi mpisa mulirwana mumpe mwaka peda abantu andijaga bagende bakanoonye bakakube mu challenge dize tandika chorus ralero kane kazenja tule ninensonga ku neighbor wangaliruno byakola bebindetero kemebwa buli regulo aposting obufaananyi mujaze ya seno buli lwemulaba mbakucoca tegefasa nedda naye temumpewa mpeereza bumeseji mbuma neighbor are you okay ono mpulira mmalawo tiyo nankoze ensobi munange mu bulamu bwange ofuuse ejjembe guno omutima ogutalya mmere owa naguwa ki munange naye mulirwana nzigwerayo mulirwana bambitasa nzigwerayo mulirwana oli neighbor ku nyumba ofuuka ddi neighbor ku mutima nzigwerayo mulirwana bambitasa mulirwana ayimbire mulirwana we bayo kakube nnyo waggulu ategeere nti mulirwana agwerayo It's a very beautiful song waluwandiise je kali kuti kati engeri gye ndi okuleeta omwana omupya saagala style ye yeekuusize ddala ku yange otegere ekintu ekyo njagala new brands oba onfuna nga bwe nkugambye nti twagala brand yakabi egenda okuleeta akasente nga kasingako n'akange kembadde nkola ki nyingiza so nafunye writer bamuyita Moze writer muwandiisi wa kabi nnyo awandiisa ennyimba nnyingi nnyo n'ensalawo n'atuwandiikira oleme mmenyekana byonna ate ne branding yeah segere ekintu ekyo owulira otya ng'oyimba ne Henry Mwanje mpulira bulungi kubanga kyekirooto kyange era kyembadde nga njagala kuyimbako naye nakyagala kuva dda era we nayimba naye ngamba mukama weebali ani akuteekamu sente nina management MC Events yanteekamu sente wagijja waago omwana omuto MC Events si basajja eyali amanyi tebakusabiriza tebannaba kunsabiriza tolimba wano kuba ojja kudda nga biyiseeko ng'ogamba bandya ne bakola biki ate ne kituufu nja kudda naye essaawa eno manje olwo alina omulala gwakutteko kituufu wandijaga kwati bwe tuviira wano eno
agenda kuba shininga bushinizi teri kuddanga ye mulugumya nga lwaki ngali wa Zubeda ate gwe nga sigwe gwa complaininga kuba kati gwakoze nawe collab ngamba management nga bamubye sente nga kati bansasula nenda bakwata jeke teri kutwala sente za mwana we amanga bamubye wano jja kudda ndo ina kyo amma ngenda kulwanira ke entalo zo kitegedde mama wamanyi gyoli mami amanyi ate taatawo ne taata amanyi bagumu ne gyoli bajja ne osoma ddi nsoma semester ku semester era mberayo ku ssomero unless nga balina kye bampitidde naye mbeera nga ndi mu kaseera akatali kalungi nga bandi mbibuzo oba ndikyera sijja naye nga nsoma kalo n'okwasaganya music n'otatawaanya bano eno bw'osoma obusawo ate eno ndaba tebikwatagana byokkuba empiso nga ebyokusomera muzeewe jasi yamuteeka buteesa akulireyo obukulizi akule abeereko n'ekyaba alina mu mutwe tomanya mu myaka ezo ng'amaze olaba gundi Natoolo byakola eddwaliro naye singa ate yali yabisoma bwakolera eddwaliro nti singa anti era kyeyakola muwala ekola kikubisoma kati ono bwakikuba nakikuba ngakola eddwaliro nga ye director yesi oye musawo silwangu mu bigambo lwangu naye mu bikolwa lulwawo rondulaba tebetagana kwogerako walulabye dda ndulaba naye manager oyinza omupiika ssente nga naye tozireeta eddoboozi owuliranga lyeryo ddoboozi lijja kuvaayo okola training nkola ono akuyambako anyambako omwana omutwala mu nsozi ate kati ne bandi yiye era agenda kujja mu bandi akola ebbaka ayongera abakubira eddala amavoko gali eri by the way bandi weri you are welcome bandi yamwe nga ya cream omwana temugenda musituza nsawo aisha kati ate ono mwana nakuba backup kakati ate kati ono nga we nkugambye era agenda kuyimbanga ku mikolo janjawulo si eno gye tuyimbira mu bagole biki ye tugenda kumulindanga eri we tuba tugenzenga ku university eyo bintu ebyo ali special nnyo nnyo ono wanjawulo mu muki si wakukuluusanyizibwa kali akayimba kasiri abato kali katya kakani akako sikola ki nze erina lindemye okwogera eco okay eco Peacock. The Lane Soldiers are in place. The Lane Soldiers are in place. Teyali yo manya ga kisoga. Kile cha ICT mwacha kuchachi ngati che. Tinewe mwene company iwe koba ECOP. Tiyali yo komaina ga kisoga. Joba abe nacho photographer. Yango ko omwana abe na ile tugolole. ECOP. Aye uchi. Anti chemberere. Twakolanga mbuto sukali sigala kibiriti watu kakwiduka wagula sigala waisi ayo balwacho obwongo bwagemyanga bifu ayo ojabo bakutuma sukali ate ojabo ochemba kilo 3 eza sukali omutigo baba babaira banwanga sigala abakaira abaire ezira tanwanga sigala kilo ya sukali omutigo sigala n'ekibiriti aye ngo yamungira oyemba mu kirala bibiri watandika wabichusa kilo ya kibiriti kilo ya sigala n'omuti gwa sukali era okomegereza ngo ize na sigala memboko daniyo. Follow us on Instagram at ECOP Photography or call +256 702 935 078. Don't forget, they do it smart. Book with us today. Nagamba njagala obuwala obuto obulina emibiri emito n'olumumbu lwotulo kyokka obuwala obuto okitegeera naye nali nyimbira abaana baneeno babere proud of their buto pozinga busikiriza kotandisa obbo promote siri wa buto ge mazima naye nze kumanyi naye ali ababwagala bangi bangi naye bajja basiba tebajja kunkwatira ate basobola gwe kumanya basobola nga bamami balaze wabona obwala mulina sente z'okuwa ng'oli expensive naye of course kati nange nkuze kati ndi mu myaka giri eri omukazi yenna ndimu kati kankuleko zibeera ndi mu myaka buli mukazi yenna ku nsi kuno gy'asobola okwagala nga teyeesiseemu nga tagambye nti kano njagala kavubuka kato
agamba ndi ku musajja Tiisa abantu ate ne wabera muwala mutagamba kati ono ndi musajja akozewo ku ssente wano wenfiira kwegamba ndi wali mu myaka wali weyagalira ogweno wakola mu kanyama neyagala kufa balowooza ssente zibyawo ne zisaasaanira abalala ng'ogyeko okuyimba okola kyekira nkola gwa kweraga kweraga kulya ssente nakwetega bimami yemu abagenda mu fashion kola gwa kuvimba omala ovimba nga tugenda tuyimba be bano abaana bavimbira ku internet ne balya ssente zammwe ne bagala ne bayimba yemu abasula mu apartment zemutamanyi beeyi yazo ze yange manyi beeyi yayo bagindekamu just kale kati nga olaba nti ebintu byakyukamu wali obudde nga mba mbyetaaga nnyo ebyokumbeeramu kati nenzija nga mpulira sikyetaaga nnyo kumbeeramu nemmane nga waayi kandeka munju kanja ssente njazisobola kakadde njakasobola bayi nendeka bakusigula mami tayinza kgenda bwatyo nga talabudde kyokka nno just tubyogeramu just kiboozi naye nga si byaddala nolowooza banaabikkiriza so tukyagendera ddala mu maaso njagala okubeera era nga mpisaawo aba Atalantis Plasm Designs abakola enzigi pagolas gates ne designs zonna ez'enjawulo mu kyuma obeerawo ng'olina design gyoyagala mu kyuma ate n'obeera ng'otunula ewalala kozesa aba Atalantis Plasm Designs babeere ng'ate bakolako Mimi's Glamour be baba bankozeeko be banyambaza obukaaya bwonna babulina sharias ennungi 2 pieces era toyingira ekisiibo nga toyina ngoye beera ng'ate obanoonyako ku noti 7 noti 2 93 578 ate ye Salman Junior School esangibwa ku Kamoga House e Lubowa somero pya bakaliggulawo registration yatandise twala omwana asoma eddiini ey'obusiraamu kosa n'okubeera ng'asoma ebyensi so tobeeraawo ng'osula ku Entebbe Road n'oganoonya essomero ly'obusiraamu lyambula Salman Junior School Kamoga House ku fule esooka ewa registration era ojja kutuuka bakulambuzeeko ku ssomero lirina n'omuzikiti nno munnange era beera nga weteekateeka nti omwaka ogujja taamu eddako omwana wange agenda ku Salman Junior School lemfai mbatumiddeko nnyo akasente mukaweereza bulungi nnyo okuva e US Canada ne UK ne mukaweereza abantu abali e Uganda era mwebale kukola omulimu ogwo ogw'amaanyi Jeje Sounds webale kukola bulungi mu kivulu kya David Lutalo oyo yeesigaliza sound kansuubire gwe mupangisaako ebyuma oba muyina ebyammwe tulina ebyaffe naye ebyaffe tukolagana ne twapatanalinze ne company bagita 7 days sounds 7 days disco abagimanyi kati Jeje Sounds wano n'aba 7 days we baba balemeddwa olwo taggwako byuma Jeje Sounds screens yazirese empya kosa n'amataala amalungi nkyali ne Henry Mwanje kosa ne mwana w'obuwala Daisy Mukisa Daisy wakoddeyo ssaawa mmeka Henry wakuta ssaawa mmeka ewaka nzirayo ng'obudde bukyali weesuza nsula mami ne daddy naye kati abeera ku ssomero mbeera ku ssomero lwakuba kosi gye tulimu osoma like omwaka guno ogw'ekitundu neno ogw'ekitundu kati tumulamu wiiki nga 2 wiiki naku 4 kati ezo ennaku nenzirayo kati emyezi 6 semester esooka emyezi 6 emirala semester eddawo kati ebyobusawo zibedalasobola bitegeera ebyokusomako ekitundu ebyokusomako ekitundu oli mu international ndi mu international paramedical eri awo maya ebeera international school nange sibitegeera bulungi ebyo bya international bateekako buteesi okuteeka ku era international ngera wojulira nti yanjawulo ku ndala cause omwana amala osoma obusawo bamuwa chance ogenda ebweru depending on their results depending gw'omuzadde w'otuukayo bagamba nti nno kati nze owange njagala Canada era abeera asoma course n'olulimi n'alusoma uye olumala kuba ne director ayina eddwaliro ebweru kati ogenda kumala ogende Canada ebyo tujja biraba kanjira nsoma awo oli wagenda Canada awo international oli ku gundi basare
Siri ku basari nsasula. Nsasula school fee. Sente zaika nnyingi. Tozi tugamba. Kiba kitegeeza family yammwe temuli bubi. Naye mbadde simanyi nno. Ajja kutegeera mpola. Nze nagambye. Nze nja kubitegeera. Omala obitegeere. Omala ogambe kali njaga abwala obuto. Kayimba katandika okukola. Yokazubeda. International nga mulimu ogenda Canada olowooza kiki obadde ati naavaayo. Just nga bwe nkugambye. Sinti buli omu abagenda okusoma ku international aba n'egundi yagenda Canada. Kati yo mwana yagala kuba muziki. Buli omu asobola okuba nga yagala beera musawo mu ngeri ye. Naye kisinzira gwe ng'omuzadde koze oteekamu kingi. Era atakisobola omwana asomanga waasomye. Tukubuulire oba tumuleke? Tumubuulire oba tumuleke? Tumubuulire. Tumubuulire? Kale. So obusawo ogenda busoma obuleke awo? Sigenda buleka awo. Nabwo bujja kubeerako. Bikole bibiri nkwegayiridde. Byonna ngenda bikola. Henry Mwanje akyaliwo. Ennyimba akyazirina management egenda kumugenda. Abo webali. Osobola okugenda ng'eri e Canada nojja n'okuba omuziki nojja e Canada. Nojjanjaba abantu. Negokimanyi mwafunye musawo dokita. Doctorate. Soma doctorate oba nursing. Nsoma nursing. Then our midwife oba akuteekako cannula. Nursing, not midwife. Toyagadde kuzaazisa? Nabyo tubikola naye tetubispecializingamu nnyo. Tetubikola nnyo nga bali. Naye era normal delivery oba ogikola. Ye. Kirabye ekintu ekyo? Kirabye ekintu ekyo. Kirayi nti okupaasi wali owabye. Nali kuba mbano. Nali mpabye. Basawo, basomesa, bayinginiya. Nika tubera otyo musawo nga n'okuyimba omanyi. Era management yange nyambako mu byonna. Omusawo anti era se oloogira. Era bagira ne Zibeda ndeka. Management era enyamba both cause enteekamu wano ku music kasente waliwe kagaana era nenyongereramu cause bigira ne bigaana kati ne sawa eno fees bazibanja tonnaleeta ssente kati management batera banyo weefuniramu. Batalina weefuniramu. Naye nenyambyeko cause eno semester kitundu ekibaddeko management yenteereddeyo before nga sinafulumya kano kamulirwana. Talent yamuyamba nno. Abange. By the way, si mwana w'abagagga. Si mwana w'abagagga nno. Just lwakuba nti bamusanga ng'alinamu amagezi. Bamusanga alinamu amagezi mu kibiina. Mukama yanyamba. Ng'ate alina ne talent. Manager, you have money. Manager, you should give me money. No. We are here. Buli omu ayinza okwebuuza bazadde bo bakkiriza batya oyimbe okole biki naye kyanyamba management egenda kunnyongerezaako nti mami agamba ekirooto kyo kituuka osoma kati yimba naawe kyokola kitone kye kyamuseguliza kitone kye kyamuseguliza n'amiitinga management ng'ati balaba asomye bulungi alinamu ku magezi oba okitegeera mulabye n'engoye zayambala Swaga alifiki. Manager. Ye manager owaddala. Manager tuyamba ono tafuka manager. Tafuka manager. So abantu mubabuulire ayina gundi. YouTube channels bichi. Yeah, ayina YouTube channel. Bigamba abantu. Tulaba oba management onogijirayo ssente. Nza n'okuba tobimanyi. Balamusizaako mwe n'abatuwuliriza amanya n'eddoboozi Daisy Mukisa. Abo n'abatulaba. Amanya Daisy Mukisa era nga ndi muyimbi. Nsaba bambi kunfollowingako ku YouTube channel yange amanya Daisy Mukisa, ku TikTok amanya Daisy Mukisa, ku platforms zonna amanya Daisy Mukisa genkozesa. Nina obuyimba bubiri sofa obwakafuluma, nina kolabo ne Henry Mwanje bakayita mulirwana. Era ninayo n'akaasoka ke bayita byennina. Era nga nze yakayimba nze kennyini mutyaba. Naye nziza era nja kusanyuka nnyo nga mpadde support nsuubiza okuba kuba music ewakabi asingako ab'emikolo mwenna bano baani bona ngenda kuba nkumba kuba music asingako manager nga YouTube eri mu manya ga Daisy Mukisa bane manyi abeera mu manya ga management nze kulanga ensuubira
management eno sigirabanga. Anti kati abako. Ya Of ddala. course woba onoonya omuyimbi. Kati management esobola okuteekayo erinnya bwetyo. Naye nga alina logins. Mpate nga. Kubanga bano badduka bano. Nga badduka manager. Manyiza amasiba gali nfuula wa ddembe. Mugenda kubaano nga mumaze ng'atandise okwambala wiigi za bbulu. Si alina bina abigule mba mutwale. Ng'adduka nga tuleeta omulala. Tubalekanga ne bagenda. Mugambe wano. Waddukanga baleeta omulala. Mudduka mangu mba manyi. Ng'ate mujja wano nga tumukuba kumubula mufiirako. Bya bulijjo naffe twadduka ewa Lutaaya. Mwadduka naye mwe tebabakuba bafiirako. Ate baatukuba tufiirako naffe twavaayo kale ng'obudde butuuse. Banga mwakola akakiiko awo. Twavaayo ng'obudde butuuse gundi yali eweddeko. Naye mami si yabagoba. Mami yali agenda mu ebyobufuzi byali bizze nga ne contract yaffe eweddeko already tumaze emyaka 5. Yali ya myaka 5. So naye obugubi buno bw'okwerwanako mu kikuti owulira otya? Kandi gweteebereza nagenda ovaayo nga nina ennyimba 5. Olya bulungi? In fact nalina ennyimba 3. Endala awululu nalukola nvuddeyo mu biseera bye naviiramu awo ne mwenye n'ennyimba endala zenzize nkola wakati mu bugubi obungi nga tomanyidde engeri gy'olina kupushinga music wali obadde spoon fed naye at the end of the day we are here. Yeah. So tuwemu byenina totya wali namulabe takulekerera zenja kuba siwulira bali be bawulira oba njagala bakuwero kamingi bakutegeere nti wooli bakuba amavoko baleme kugamba nti ono yakubaamu balevokono kagenda wekati okutta wagumu osanze nakwetegekera nga gwe nnina obwedda nze ndinimira enjimu bw'ofukirira obulungi ebibala nsokoweca vakuba kamukamu nina bbugumu lyalava empewo wejja weebika I am very special biwakalaba bitono n'ebirala nsokobijja era ogenda kakasakalira olinda kulaba gye bikwera bwe njagala nga bwensanira mulaba otajja kulaba ku kyeya bwe mpatula vosale byonoonya ze byennina bebi kwata kolabe byennina mwana nga ndaba mumutadde ku market limba lumutadde ku market yenna bye baagala bannayuganda bye baagala kale ffe tulina kusabira busabizi mwana waffe mukama n'akuuma naye bannayuganda bye baagala bye baagala ebyo najja n'atandika obagamba wano nti mwana wange nakirijja va ku mini mwana wange lwaki oyambala obukete mwana wange abo abasajja muzungira birwadde byereere teri agenda vuulira baagala ojja ogambe anti naye baagala ojja bagambe kawoomera ababaga obadde ate toleta kawoomera wa mukwano gwange wandireese oliowa nyashwa oyo sigondiwa idol anti kati naye mupya yakajja of course kati naye anti kati mupya akyalina okuinspiringa ekyo si kyenjogedde nti sisaakwagala kituufu golabamanyi akwambalira ati oyinza okwambala obuntu wayambala omusobola nawe bino oliyina ndala olaba alina byatulaga ozoba Henry byalaga ffe abasajja tubyagala ne kati gwe mukazi munne owulira otya my side kamuleke yakole kyagala nange ngenda kukola ekyange naye kale kitwale nga toli muyimbi munne nga siri muyimbi munne nga ndi eyo ndaba bulabi kitwale tuwaze mu show ya lutalo wabaddeyo
najja nayimba kuba byayimba bulungi nyashwo nyashwo omwana yakubye akantu ka Ronald Mayinja nenga Ronald Mayinja kana yayinamu ba inspiring yakoza yali nyaka gereka Mayinja nenga acha inanyeshwa nga gwalaba ogamba otya yogera comment nga mukama ajja kocha omuliro ngo olimbye nganza alaba bayimba nga gwa badde otudde maso wali ku table yo najja okuyimba ogamba comment ki yogera ya mazima Katunuli ya ene manjo yajja kwetera ajja kuwa katwa ate Katonda akoje omuliro gwa Katonda gocha oyiza gamba ki comment nga ya mazima omanyi maso bonotandika n'obulimba ogenda kwangana bulimba tandisa amazima ensene kwanguyire eno omwana muveeko oba satunule eri omwana demo answer kale ize nga goli mu Serena nga yaze nga yimba live nga akayimba bakakubye ku CD live yetu muleke kala yimba live nga yimba live nga yimba live kale nga yimba live tugende nga yimba CD waba yimba live kale nyinza otulaawo kati nentunula wenti najja tuka netukubawo endulu enyambala yokka kubya endulu netukuba endulu bannange kati onakwata akazina mukwano gwange olwo yayogera kati mukwano gwange gwoyogera ate ono avaawo ddi gwayogera olwo nga gwayogera birekeraawo ate bwaba kusidde Bible eba waggulu anti olwo tuba tuwuuka soko yongere bakuba buyimba bamenye omutima ba tuyinza ofukamira gwe oluyimba bulungi agamba lutuufu ng'ate yaluyimba kagati yagaye yalwogera yalinga agoba embaata yonna nno si byange naye si byangu ebyokuyimba Daisy Sekampola siri mu kuseka bano bavuma bannange so bw'abazze ogamba avaawo ddi sinze mukwano gwange lwe yabyogera naye Uncle Ronald Mayinja yatendekeddewo omwana oyo akagere kano ke yakubye nagambye Uncle Ronald Mayinja yakuttemu Gloria Bugi nakalabye nengaawo kati ndako naye yabadde atekawo omukenke bwa live ngena alagira abakuba masanyalaze omanyi kati ati kubako nkamanyi mukakolere nga mulagira abakuba nti mpa kati yabadde abagaba muweche bamuwe vibe basasanye engoma ololimba lwa ba olumanyi oyinako olumanyiko kampemu banchawa bamenye omutima bamenye omutima olaba n'amanyi okuyimba nabitegedde naye akayimba kanyuma kale kanyuma uno yali ayogera ku batabani ba Farao bamumenye omutima message yewerekeka endala nyashwa atalina nyasha na message etegerekeka only that bambi akalobozi ke bambi kale kakakola beta nnyo mu studio kati wano ku live nedda lutalo ye muziye mubi banna abamu bagamba mujja kuba siddi naye lutalo engeri gyakolagana ennyo naffe ba YouTuber yagambye ba YouTuber bange bajja bakuba copyright fe babe laga teri bya siddi naye ama Gloria Bugi well done webale kola mu kola ki mu nkyamwe muve ngolokofu tozikiza tebakumala mu maanyi era wogwira ku live endala kuba wogwa ku ndala kuba mpaka bajja kwekanga ngo basabudde omuziki gwa Kabenyo amyo fan amma omanyi enseno mugiraba Katonda bagenda okwokya omuliro be bantu abasinga okugamba nti amyo fan nga balimba
mazima gali bafuula baddembe. No, at the end of the day kayimba ke Me, I'm kalungi. not your fan. And I know okay. it is very okay with your side because it's okubanga siri fan yo tekikusuula. But I'm not your fan. Shagedde. Sisobola kutandika kuyimbira abantu ba Nze nga wagira talent n'amanyi. Ndi fani wonno. Thank you so much. Kati nze nga wagira talent. Amanyi obuzibu bw'endongo bwetambula. Fani wa Bugi. Nze Bugi simuyinaako obuzibu. Bannange ddamu ebibuuzo nga tukubuuza tobanga bannakenya. Bamubuuza ekibuuzo ate naddamu bulala. Oli fani we ono ayogedde mazima nga teri amukasi. Nange Bugi ndi fani wa Bugi. Hustle. Yeah, we have to support the hustle. We have to support the hustle. Yeah. You push till the best. Ebe mukwano wange amaybe ayogera. Naye nze Bugi sensobola omugamba. Bugi push till the best. Na buli omu wali siwe yatandika. Bugi asobola okuyimba obulungi singa alekerawo tukunamira. Kwafa kati ekitukolimisa kutukunamira. Ebizibu tulina ebizibu ebitumala. Oshitegedde toyinza twongerako kutukunamira wooti. Empatanya zonna tuzirina. Nena kozino mwitiridde tuyingirira fenga twagala tukunamire. Nati lwaki tanoonya we muli men's conference najja n'abakunamira. Kale toyinza kunamira wootyo. Eggwanga lyonna bali kunamidde. Osanga ne betusaba ebimu Mukama aganye byanukula lwa kutukunamira. Akayimba ako kati nze mbeera Bugi nzirayo ne nkakola ne kyawa ne kyawa dda. Yes. Kati bali aganye. Abaana b'ekyawa dda, baana bagala ssente. Yes. Baana bagala ssente. Ndabyeko president wa federation. Nakulabako ku federation. Nabyeko presidential advisor nga agamba ebigambo bino wammanga. Bagenda mu meeting n'aba UCC. Bayita abayimbi bonna babajjukize nti wano eno Africa ekyayina culture yaawo. Walabako waneeno omukongo eyajja waneeno n'asabula endongo waneeno. Wali omanya akayimba ke? Bali wamita yalevi. Wali oyina akayimba ke komanyi? Nze simanyi nnyimba z'aba. Wawulira akakalanga ke nga balanga ntyajja. Walaba namungi w'omuntu yaliyo. Banti bakongo tulina ano bangi balefeji bangi. Kati ng'ovuddemu ebyo byonna. Abannayuganda era baaliyo batono. Abannayuganda. Yalevi conference yete yali eri ku gundi. IUEA. Yaliwa. Abakongo wano bangi. Tulina wano balefeji bangi basinga abannayuganda. Omwale yamunyiga teyali Mukongo. Teyali Mukongo yali Munnayuganda. Andi wano obwavu bungi. Emirimu mitono. Omwana bwalaba Omukongo ngoye Abakongo baba ne gold. Kyensobola okugamba abantu bawuliriza music. Era ne omuntu agamba bana bannayuganda batandika okwambala zigomesi nga mwe bayimbira. Batandika kwambala gomesi. Anti ne omuntu agamba olabanze olugoye lwa Bugi saluyinaako buzibu. Naye kasita yakutamamu n'akola doggy style ku stage. Ne tulaba empataanya. Awo wava obuzibu. Fasinga tetulaba empataanya twandiyombye. Bameka abazinga bambadde bulungi totulaga empataanya. Wamma bambi. Osobola okwambala obuntu nga bangi nnyo ababwambala naye tebawongerako okutama. Kati bulongerako okutama oba okola kirala. Anti omanyi kati kankubulireko mu industry eno obojja abantu babeera ne bakugamba bingi. Nze nali ndabyeko omuwala yajja ng'ayimba nga takunama. And someone namugamba kati nno laba oba oyagala okwongera mu ndongo eyo ng'oyagala okikuba nno notandika okukunamamu. Wakitegedde bulungi inotandika okukunamamu. Mujja kwana mu mulyengo omwana ali wabigamba. So Gloria Bugi mumunenye katono management ye eyizo kuba emugamba yambala bwotyo. Yambala bwotyo kubanga bye bigenda okupushinga brand. Nasoka nayo yo omwana lwe bafulumya gundize. Ngamba yenna afulumya gundize omwana. Ngenda okulanga ayika yazefulumiza. Awo wetwadda. Nayo trend mu bayimbi. So saba abantu neto begayirira nnyo bano bantu balina formula. Nabo begayirira nga tebakuwagira basiba kuwagira. Babulire ennyimba zolina bakolere mu challenge naye tewegayirira nnyo. Amanya Daisy Mukisa era nga nina obuyimba bubiri byennina ne mulirwana kolabo gye nakola ne Henry Mwanje era nga nsaba bwagizi bamwe mukole mu challenge obuyimba gye buli ku TikTok, ku YouTube, ku platforms zonna.
Tonatandika kwambala wigi. Ate makeup mukola. Naye kirungi ina skin ennungi. Kali cute and talented. Multi talented kao kalimu n'olusawo. Leero wafunye Joyce akagamba kasemba eri abawagizi bona n'abawagizi b'omwana. Bannange abawagizi bange nsaba mwagira n'omwana nze ne mutampagira mwagira n'omwana oweddeko asinagwako ne nabakubadde omuziki nabakuba ngenda naawe bakyagenda kwekwana bangi nabakuba balya mmere bakyekubanya ebikonde nabakuba ululu bakyalina okweyagala nembakuba togumenya bakyemenya nnyo emitima nina obuyimba bwange bungi ate ng'okyabawa buli packaged nnyo nnyo ate buli kayimba ne meaning so siwakkaka bulungi butambula mpola mpola so mu mbeera eyo nze nsaba bampagirira omwana ono ate munnange kali akadde nga nkoose bwenti nate nfuna mpeekako ku mugongo banakuweeka leka mwana wange zaala abaana bo bakuweeke bano tebajja kuweeka ajja kuba ali eri ali musajja tajja kuweeka bibaawe newe naye kale njagala abannayuganda bayige kino ekintu kyo by the way tubaddemu bangi nnyo naye era tebatuliimu naye tetulekera okola ki kubeerera mu bantu so bambi akaana kano mukawagire takyali naye alina kati mulala kana mukawagire mukawa kamwenyu bambi nange nja kukulira bulungi Shamim webale nnyo okutukyaza you are such a good vibe byenkolako mukwano naye era temunsiima kuba singa munsiima manager alibadde ayimuse Osegedde ekintu ekyo nagamba Zube what is it namugamba manager nagamba yagala ka pinki ka yero namugamba manager ekizike nga biringa bitano osegedde totumye weesitukidde kati vujjako kamera manager bayinza okuba agenda kunjukya ate okyakola ki nina okumaliriza program obadde ku executive media banangera kuba luseke ewa manager wa Daisy mukisa bambe mukawagire kamaama kanoonya bulamu kanoonya future tayagadde yetunde kuba kale asoma naye emirimu tegikyalabika Uganda mwenanga mukimanyi so omuntu osobola kukola mulimu gumu Uganda olina okuba nga okwata wano nawali management ejakola eddwaliro muleme kwogera bya kisiru bannange management abantu singa okuba neehitizuba nezimbirayo abantu eddwaliro bagambe mwagala omwana ono management esobola kubanga efunye ssente ezikola ki ne bakola eddwaliro abawagizi bono bajjanjabira nno mu mbeera yonna busaamusaamu oba osobola bajjanjabira obwerere eddwaliro kino tuwadde tugenze wala kubanga waliwo n'abalisuubiza ati eddwaliro lino si lyangu so Chikwayo tukireke tuleme mupika nnyo tujjamu essuubi eritaliiyo banna mumuwagire tuzimbe nga babanja bubi eddwaliro wano tetulizimba tusooke muwagire tuyinza obasimira bowa nyankuba ne wana ababa obuyambi bakuwa n'okola bowa ara atasomye kusima nzizi asomye kujjanjaba bantu ate asime bowa musibe bulungi mwiraba Executive Media. Focus, innovate, succeed.